kyesobola kwerabira ku musajja oyo nti yali anjije mu bulamu bw'ensi eno. Yali akujje mu bulamu bw'ensi eno kikyotegeeza? Yali anzise. Ssobi. Yes. Kantandikire wano nti enkovu eno ogiraba? Ku mukalevu. Enkovu gy'olaba eno ku ttama eno wakati w'ekirevu n'ettama. Ndaba w'ekinnya ekikko. Yiino enkovu gy'olaba nkutte ne kaluba. Wano lusaze kambe. Olwo, yes. Kali kambe? Yes. Enkovu eno ogiraba? Ku mukono wano waggulu. Eyo. So twakalaba enkovu bbiri. Eyo ogiraba eyo. N'eno yiino wano. Kati ekintu kye yankubisa wano yali akutte akantu nga kalinga bw'olaba batuuni z'abapoliisi ze baba nazo oba babawusa abafu z'olaba bakwata. Nankubisa akantu nga kaliko enkoba oba kaalimu jjinja munda oba kaalimu ki ne kagenda kanzita omukono guno n'enta akasawo ne guno ne gufa. Olwakuba guno n'ogweri ne gufa. Nze nali simanyi nti bw'okuba guno eno sayidi naye ekola ki? Efa eruzinga. Kakati bwe yakuba guno n'enkola nti n'enzika ne ŋŋamba sajja atutte ebyange. Nawe okkiriza nti abitutte? Kati n'alonda akasawo bw'ati n'ayimirirawo bw'ati kati n'enzija nga mpulira amaanyi ntandise ate emikono gitandise okola ki? Ne mugamba Ssobi totwala byange. Kati mukubanga nkuba nga bw'ona okuba omuntu ekikonde eba nga left hook kati omukono guno gwa left gwe yakozesa. Nenjivaamu nakuba guno kanaafunya guno n'agenda nkuba akantu kano nga bw'olaba enkovu ey'okutama. Kumbe mu kikonde muno akwatiddemu akaso kano akabeera ku bisumuluzo nga katadde mu kikonde. Nairo kati oba ogimanyi eyo? Ogimanyi? Nkalaba waliwo kenda baaka akaba kasalaako kabeera ku bisumuluzo bakapasula. Kati buno obusala enjala oba obutegedde. Kati akasala enjala kabaamu akaso munda kano akawagala enjala. Kati yaakake kaali kawagale nga yakawagala nga akaso. Akantu kaali kanzise. Kumbe omusajja nze nali simanyi nti aleeta kikonde kuba bwe yaleeta ekikonde nze nenjawo bwe nti ng'ava mu kikonde. Kati nga olaba enkovu eyo weeri. Kati mba kusigalawo yali nsingo direct. Gajabala? Nsingo. Buli lwe njogera ekintu ekyo mampuliranga n'okaaba mu butuufu. Waliwo ebintu ebitasaanye kunyumya. Mpaka bundi kange bwe. Jako kamera wamajjako kamera. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining. Oyagala ntebe nnungi za class ziliko. Oyagala wardrobes ez'omulembe. Oba oyagala duvet. Bed covers ez'omulembe. Oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo. Byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road. Bali opposite ne Petrosite. Okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo. Yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. John Segawa Arts ne Buyu Studios. Ekutusa ko muzanya amakula The Golden Calabash ekimala ebita. Subira okulaba ebyewunyisa entuuko kono obukubagana ebiri mu lugero olukwata ku mukwano. Obuyinza n'amaanyi gwa Katonda nga bweyoleka. Chifu mukwawa, achali chifu mukwawa. Tuwanizamu International Conference ku Healthcare and Social Work. Egenda okubeera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Centre, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera International Delegate, ojja kusasula Canadian dollars 4, ate Local Delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa 9 Gale
Galley Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Ninth Galley Holdings Limited, Global Events Canada, the Ninth Galley Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Yakuba wano n'enkovu n'esigalawo paka kati eyo wali wayulise so olwakuba guno omukono guno ne gufa nkugaye no ne wata sima tutandise kale tuli n'omwami Umaru Mulega president w'aba bouncers mu association ezenjawulo kati federation twogerera nti yafuuse federation so muyogeyoge okuba ne ba bouncers bafunye federation ebagatta ewamu kintu ky'amaanyi nnyo naye nga ku mulundi we tumufunidde agenda kubanga ate naye atubuulira alina emboozi agenda kubanga atuyisamuko embeera yali etya era yagivuunuka atya nga wetutegekera n'okutubuulira ku byala tugenda okufuna mu federation ne betutuuseeko nga ba bouncers mu ggwanga Uganda okutwaliza ewamu. Ekisookera ddala oli bulungi? Ndi bulungi sebo. Embeera nnungi ddala? Embeera simbi. Engeri gye tuli mu December tugenze mu nnaku nkulu nnaku za kola ffe tumanyi tuli bakuuma ddembe tuyamba ku Uganda Police n'ebitongole ebirala byonna. Bulega Umaru ge mannya gange President wa Uganda Bouncers Federation, Uganda National Bouncers Federation. Era nga nze pioneer founder w'obwegasi bw'aba bouncers mu Uganda. Sebo kati twafuuse federation. Mwa federate nze. Jembadde mutumanyidde twavuddeyo katugenze ku next level. Mwasooka kugata association ebbiri ezali zikaayana nefuukeemu. Kaakati olwaliro mugasse zonna. Association zino zibadde bbiri. Wabaddewo maama azaala abaana. Ye bawu oba yali physical protection unit kati nefuuka bawu. Bawu ne yawukanamu ne banne waayo ne bagenda ne batandikawo Uber. Kati Uber ebadde ekola emirimu gyayo, bawu ekola egyayo. Naye nga wansi waazo waliyo association ezitambulira wansi waabwe. Twagenze okulaba tufuuse bangi association 25. Tugamba nedda katukole omulimu guno katufederatinge. Kikyoyiza okujjukira ku mugenzi Ssobi kuba mmanyi omumanyi. Then kikyoyinza obuteerabira mu kumujjukira. Nategedde ti mu Uganda ne bwoba mubi obeera n'ababo. Ng'oli mubi. Ne bwoba mubi ng'oli mutemu, ne bwoba okola otya, ne bwoba okola mmadde eza buli kkala obeera n'ababo. Nakitegeddeko osajjo. Natugoberera okufa. Ngoberera okufa kwe nendaba abaana be bwe bayaayaana abaana abalungi ne ngamba omusajja alina n'abaana abalungi abadde n'omukyala ngenda okulaba omukyala ayaaya n'omukyala ye nali mumanyi kuba omukyala yali bokisa munnange twali tubeera mu jimu emu bamuyita Nasejje yali muzanyi wa bikondo omukyala yali mukwano gwange na nnyo kubanga yeddira omuziro gumu nange Bulega Nasejje wa musu kale nagenze okulaba ng'omuntu yenna ne waba mubi abaana abantu be kakati jjo nalabye abayaayaana ab'ekika basenga abaana kumba omuntu ye bulijjo yeetwala nga bw'ayagala ng'alinga ekitagasa mu nsi muno kyesobola kwerabira ku musajja oyo nti yali anjije mu bulamu bw'ensi eno. Yali akujje mu bulamu bw'ensi eno kikyotegeeza
yali anzise Ssobi yes kantandikire wano nti enkova eno ogiraba ku mukalevu enkova gy'olaba eno ku ttama eno wakati w'ekirevu n'ettama ndaba w'ekinnya ekikko yiino enkovu gy'olaba nkutte n'ekaluba wano lusaze kambe olwo yes kali kambe yes ate yali afa kinaawe wali omukozi eki kakati emboozi yange empamba era bwe ntandika okunyumyako oyo gaayi mpulira nga n'amaziga gaagala okujja kubanga mukama yamugye mu nsi naye namugamba ng'amaze okunsala mpulira ŋŋenda saayigunzigwamu ne mugamba bwe sikusooka kufa ggojja okunsooka ng'akusaze kubanga bwe yamala okunsala bwe yali agenda okunsala nali nnyina wenva nali nva Kibuli ku Mutajaazi nali nguze eshow nga eriko abayimbi ab'enjawulo nga gwe mutegesi nze nali omutegesi okay nali nina Aziza Zion nali nina omugenzi Moze Radio nali nina Ed Kenzo abayimbi n'abamu tebajja nakujja naye Mungu n'asaasira abantu ne bajja okay nenfuna abantu nga 1,500 kakati nalina ebbeeyi ey'enjawulo mutwalo n'ebiri VIP kakati bwe nfuna abantu yendowooza yali abajja okulaba mu balabi b'ebivulu abajja okulaba mwagiramu abasazi b'ensawo engabira bulijjo ekibeera mu bivulu yes n'abakwatayo mu nsawo era nali mbamanyi era nabalaba nga bayingira nga basasula ku mulyango kati sho bweggwa zaali ssaawa nga 7:30 ebyo biseera nali nvuga piki yange ennene kati bwe nannyuka nensasula abayimbi abaali bayimbye nenkwata piki nenvuga nengenda nempita ekabalagala bwenti ku kiva ekibuli ekigwa ekabalagala sho ewedde sente zo ziina ngaziina ogenda olwovuga piki yes. oyitemu ddeeka webale nnyo okay. kakati mba ngenda nenfuna mukwano gwange yankubira bamuyita Jime nangamba ndi ku diposhi wano oliwa kozi oli ku diposhi ekabalagala nti nemugana nange nzuuno mbadde nva Kibuli mbaddeyo ne kashoka nga katonotono nenso okuyimirirawo katono netwogeramu nengenda ko ye okay nenyimirira nenteeka piki yange wabbali kati mba nnyingira bwenti ebyo ebiseera waliwo head of security bamuyitanga Kenny so kati yakulira powerlifting nanyini jimu y'omunda ebaawo awo olabaawo nga ngodda ku butaala eri munda yonge wa dini ya wennyini ndaba waawo kati oyo mwami nanyini jimu eyo kakati oyo ebiseera yali head w'ekifo kati mba nnyingira nembuuza ku Kenny gyebalesebo manyingira bwenti Ssobi nankona nempulira omuntu ankoona emabega ku mugongo nenkyuka bwenti ndaba omuntu ankoonyeeko nangamba ebiseera ebyo nalina erinnya lya nickname saagala bijjukira kuba byandeetera n'ebizibu ebyo ebiseera yampita Umaru komando konze wangi papa nangamba soko gye nenzira emabega mbuuze ku omuntu amanyi mumanyi sportsman munange ebiseera ebyo nga mwena muli mu bikonde yes fena tuli babokisa nze nakati sikivangamu era naye afudde naye abadde era akyali byemizanyo abirimu nga bokisa kati nampita nenzira emabega nga boolaba omuntu gw'omanyi tomwinaako buzibu naye ng'ebintu byo byakola obimanyi kakati bwe nadda emabega ne twebuuzaako nansika bulungi mu mukono nangamba mpa ku sente konze sente nti nangamba bangambye ofunye akasente konze nze era bulijjo mbeera namu n'akasente kange naawe okimanyi kati anagambye nti nzifunye nti abaana bangambye ababadde ku kivulu jova konze balabika bakubuulidde nenkwata bwe nti wallet no musawo yemabega nenjijjamu ekyebiri nenyongera nenjijjamu omutwalo nenzimuwa gyemitwalo esatu ku kivulu kyewali otegese nga esheya gyafunye nze muwadde buwujja singa omuntu angambye mpa ku sente akati nze kye nakola nkwata emitwalo 3 nga ngimuwa n'agitunuulira bw'ati emitwalo egyo 3 n'amala n'antunuulira n'azikasuka n'angamba waayo obadde ki ng'azikasuka kuzinkuba kuzinziriza buno ebisente kizino oyagala kunkuba bisiraani emitwalo 3 mpa ku sente nemutunuulira bwe nti mugamba kale sebo
nenkwata bwe nti mu nsawo nenyongera nenjayo emitwalo emeka ebiri kati emitwalo ebiri mbanji kutte bwe nti mu ngalo juwere 5 nangamba nti njagala ku ssente saagala ezo ssente njagala ku ssente mu kwogerezeganya nengamba nno omusajja ono engeri gyakyusizaamu eddoboozi n'ensumulula akasawo ka ssente kuba wali okalina mu kiwato wano nga nkeesiba buno obusawo bwe twesiba nenkasumulula bwe nti nenkanyweza mu ngalo mukanyweza kumba ategedde nti kirabika mwe muli ki emuli ssente n'agenda ba akantu kano nga bwolaba bwe nfunyiza ekikonde enkovu eno ogiraba ku mukono wano waggulu eyo so twakalaba enkovu 2 eyo ogiraba eyo neno yiino wano kati ekintu kye yankubisa wano yali akutte akantu nga kalinga bwolaba batuuni z'abapoliisi ze baba nazo oba babawusa abafu zolaba bakwata nankubisa akantu nga kaliko enkoba oba kaalimu jjinja munda oba kaalimu ki ne kagenda kanzita omukono guno nenta akasawo n'okasuula ne guno ne gufa olwakuba guno n'ogweri ne gufa nze nali simanyi nti bw'okuba guno eno sayidi naye ekola ki efa eruzinga kakati bwe yakuba guno nenkola nti nenzika neŋŋamba sajja atutte ebyange nawe okkiriza nti abitutte kati n'alonda akasawo bw'ati n'ayimirirawo bw'ati kati nenzija nga mpulira amaanyi ntandise ate emikono gitandise okola ki nemugamba Ssobi totwala byange kati mukubanga nkuba nga bwona okuba omuntu ekikonde ebanga left hook kati omukono guno gwa left gwe yakozesa nenjivaamu nakuba guno kanaafunya guno nagenda nkuba akantu kano nga bwolaba enkovu ey'okutama kumbe mu kikonde muno akwatiddemu akasoka nakabeera ku bisumuluzo nga katadde mu kikonde nairo kato oba ogimanyi eyo ogimanyi nkalaba waliwo kenda baaka kabakasalaako kabeera ku bisumuluzo bakapasula kati buno obusala enjala oba obutegedde kati akasala enjala kabaamu akaso munda kana akawagala enjala kati yaakake kaali kawagale nga yakawagala nga akaso akantu kaali kanzise kumba omusajja nze nali simanyi nti aleeta kikonde kuba bwe yaleeta ekikonde nze nenjawo bwe nti ngaava mu kikonde kati nga olaba enkovu eyo weeri kati mba kusigalawo yali nsingo direct gajabala nsingo nekakwate naye okwetaasa nga bwomanyi omuntu bwaneekanga n'ava mu kikonde kati mu kuvaamu akasaako ne kagenda kannemera ne kakuba amannyo mpulira nga mpulira ninga alina byengaaya kumba amannyo bamaze okugakuba akubye amannyo 2 munda era ekyo ekintu siri kyerabira mu bulamu bwange mulimu ne lwepawa mu kabwe nti neŋŋamba era bwe bamubise neŋŋamba Mukama Katonda wange ng'oli w'amaanyi Ssobi afudde neŋŋamba Mukama weebale oli omu ku bantu omuntu tebamusabira kibi naye nagambye ayi Mukama weebale ekyamazima nabadde mu jiimu ewange mu kawunta natulise nenkaaba neŋŋamba ayi Mukama weebale so nga ate omuntu tebamusabira kufa kuba tubadde tukimanyidde nnyo ekyo tukirabye kati si gwe wekka twalabye abannayuganda ab'enjawulo ekyamazima sandyagadde nnyo kwogera ku musajja oyo mampuliranga ne so n'ofuna ekisago ekyamaanyi akambe kayitamu paka eno mu mannyo mpulira nyina byengaaya naye nga mpulira bijjirako n'amazzi ngenda okugira nga amannyo musaayi nga gunzita kakati wano nga gwomusaayi gukulukuta guyiika buyisi nga bwolaba wali olabye ku nkogo gye bagjeeko omutwe papala omusaayi bwe gubeera guba gufuuwa guti kati bwe gutyo bwe gwagiranga guti neŋŋamba nfudde oli wekka nfudde ndinze kate wali ababooda balaba tebantaasizza abali awe kabalagala aboku dipoosha abapaakinga nga wabbali w'ekkubo nga teri ataasa nga balaba buli kimu baakiraba buli kimu kakati okumanya omusajja oli yanjooga ndowooza yamanya nti kemumalirizo ono kemufumise awedde takyasobola kukola ki nadda wali wabbali n'asumulula akasawo nga byonna bikola mbiraba kati nenzirira gundi jampa gye nali nyambadde pulira omusaayi gunzigwamu njogera eno guyiika mu kamwa eno pulira ntoba negijjamu jampa nengikwata bwe nti yonna obikke wajja ekibuuzo
nenjikwata bwenti ng'omusaayi mpulira gugenda naye sina namanyi magezi gagamba nti kampite bode ntwale mu ddwaliro wali ensambya kuba liri okumpi. Kakati nesituka bwenti ngenda okulaba ajjemu sente obwongo bwange ne budde ng'ayimiridde ng'awuula baawo. Sente zo zonna n'atandika ozijjamu. Kati nadda bwe yava bw'ati mukazikiza nadda mu kitaala ne kimukubamu ekya diposhi nendaba nga sente zange azijjamu bwe yeepakira nenfuna amaanyi. Nga yo lwakulumbya omu yekka. N'obwana buzze butaano buno bwe nkugambye obuvubuka nga bungi nalabako feesi ze mmanyi ng'aba era nabakwata bonna after nga maze okutereera babakwata. Ngenda kubuulira otegeere nti nze saali mwangu kw'oyo omusajja. Kubanga nange kyenjagala okwewuunya kati ndaba Umaru komando kati awo gwe twogerako bokisa ebyo ebiseera alumbiddwa ne bakutuusako ekyo kati olwo omuntu atali bokisa. Kati olwo omuntu wa bulijjo ateesobola. Kakati anti bebeera ababadde bafa abateesobola naye era nange Mukama yazza bibi. Kati ndaba sente azijjamu azeepakira nenzira engulu nenga ono tagenda kugenda na sente za n'amaanyi nengafuna oba namala kulaba ku sente simanyi nakumanya ngenda okuwulira omukono guzze gukomyewo mpulira amaanyi nengamba nedda ono kanfe naye. Kati nensituka bwenti nemugaa Ssobi tufa ffenna n'osituka onzise naye tufa aba babiri. Bwe nakyatula n'atandika n'adduka n'asala ekkubo waliwo eddwaliro lya poliisi awo ng'ova ku diposhi bwoti okkirira eddwaliro liri wano we bajja amabaluwa ga poliisi nga bw'onoogamba nti poliisi ekusindise mu ddwaliro naye olina eddwaliro ly'ogenda okugyako ebbaluwa. Kati eddwaliro eryo liri awo wennyini. Kati n'adduka bw'ati n'asala mu fene n'agwa ku ddwaliro lya poliisi ne mugoba ng'omusaayi ngenda gunzita naye nga ŋŋamba we naagwa wonna kasamba nga mufunye ne mugoba ne tutuuka ku kikomera maaso ekkubo gye likoma waliyo ekikomera kya poliisi y'Ekabalagala. Kati bwe yadduka bw'ati yali anaatera okutuuka n'empulira embwa nga ziboggola ndowooza ekikomera kye twayitako kwaliko embwa. Kati n'adduka bw'ati atuuka ku kikomera nga ndiko ka distance ne yeeyambula esweta agikasuka bw'ati ku kikomera nekwata mu bicupa ebicupa bino ebibeera ku kikomera waggulu ebigiraasi byateekayo ebigiraasi n'alinnya bw'ati kumbe esweta ekutte mu bicupa naleba n'omusajja alina mukisa mba kumukwata nali aba. So wati oyo yagenda ne ssente oba wasobola okuzifuna? N'agenda ne ssente. Ssente zo yazitwala? Ngenda okudda ku kkubo ng'ate ababooda nabo bafuuse abayambi. Waliwo abazze bangoberera basatu bajja bagoba. Ne bagamba mutwale muli mmwe muli babbi. Watuukidde okukola omusajja nkoze ebintu nga mulaba. Affe tubadde tetulaba tulabye omugoba ng'ate omusaayi gukola ki gukugwamu. Owulira? So ewe nabigenda mu maaso muli mu kifo ekirimu ne poliisi. Ne ku diposhi waliwo poliisi ku mulyango naye teyalaba. Tumanyi omusajja yalinga alina science mungi. Yes, kati nkomawo emabega ku mulyango gwa diposhi funa obuyambi. Owulira? Kubanga wali naye sobola kuyita bawunsa tuli one on one. Wenkyukira anzita. Kuba mpulidde eddoboozi likyuse byayogera bikyuse saagala kugamba nti gundi jangu nnyambeko. Nga nange manyi nti nsobola okwetaasa. Naye kino kyajja nga bw'onoogamba nti sumagiza. Nakukuba. Nga tokisuubira na kukisuubira. Ekitegeeza mmwe mwenna abasinga abalwana ku kikonde omuntu alina kukwata sumagiza. Sumagiza. Omuntu bw'abanga omaze muwoninga ne mwogereziganya kizibu nnyo okukola ekintu. Oba mujja mwenna mwetegese. Aba afunye muli okwetegeka. Naye ataze onazo kikola naye abaze yeetegese. Kakati kye nakola nga nkomawo n'ebisaayi byange nonda jampa wenjisudde nagisangawo njizaawo omusaayi gugwamu ngenda ku mulyango ngamba omuvubuka oyo Keni jangu nyambeko omusaayi gunzigwamu njagala genda mu ddwaliro omuntu ali mu ddwaliro. Kati owa boda yali muzira kisaate yajja luvannyuma nagamba tuula Kanyama tuula nentuula nanzirusa mu ddwaliro ensambya nandeka ku mulyango nakola ki nagenda nengenda ensambya newenda ze simanyi wentandikira nenebuuza ku asikali ku mulyango nemuga nti
nyamba buyambi nyamba sebo omusayi gunzi gwamu bava kunfumita kiso nyamba ko ye ng'olabye sajja nantwala nankwasa Nansi nantwala n'atandika okunkolako kye yasooka okukola kuziba musaayi simanyi kye yakola ngenda okulaba omusaayi gutandise kutonya matondo kati guno ogw'omukama gwo nga tegukola ki tegumala gwo gujja buzi neŋŋamba oba kati oba guva eno oba ne guyita wano kumbe guva mu bino ebiwundu akambe kayiseemu ebyamannyo bino mugamba maama nyamba amannyo gange galabika gavuddemu ankebera ngamba amannya abiri tegaliimu naye tofaayo katuseevinga obuki gemannya ago g'otayina golaba ago g'otayina emabegeeri neŋŋamba kati nensooka neŋŋamba Katonda nsaasire Mukama nsaasira nneme kufa saasira kubanga nali ndabyeko ku muntu gwe bafumisa ekintu omusuwa guno ogw'omubulago mukwano gwange gwe battira mu gavana omujjukira Kanyama oyo kati cupa ye yamukombako wano ku musuwa kati ekifaananyi kyange kyagendera ddala ku oyo neŋŋamba maama kakati nasaba Katonda ne Mukama ntaasa nneme kufa ntaasa Mukama ntaasa abaana bange nenkaabira abaana bange kubanga nze obulamu bwange baana kakati ekyo Mukama nantaasa obudde ne bukya ng'okyalaba saafa seebakako saafuna tulo naye bwe bwakya saawa nga 2 awo 3 nenfuna obusungu kagamba bwe sobola nakugeraageranya neŋŋamba bwe nsanga omusajja ono wonna we ndi musanga ng'ojjukidde bye yakuyisizaamu ekikeeseza olunaku wonna we ndi musanga nenfuna ebirowoozo nenfuna amaanyi nenfuna buli kimu ne kinzigira neŋŋamba training yonna gye nnina nja gimumalirako kwolwo olunaku kulibaako agenda era bwe namugobanga kye namugambanga sifa nzekka musajja sifa nzekka nakyomugamba nkimanyi onzise nesifa nzekka n'agenda nakyo ng'awulira naye nga kimu ndowooza n'ayongeramu n'amaanyi ng'awulira bwe mufuna baliwo yangambye tagobeka adduka ekyo kyo ekyokudduka nkirinako obukakafu adduka yes kakati obusungu bulinnya ŋŋamba Mukama nsaasira nti sevinga obulamu bwange omusajja ono ndimufuna akati Katonda nansaasira bwe ŋŋenda ntereera nenfuna ne bannange abambuulirirako mu gym twali tutrainingira ebyo ebiseera nalinga ku veteran ndi awo Kafumbe nakivuba nvuddeyo nze Kafumbe wano mu veteran nga we tutrainingira banange ne baŋŋamba Umaru kye musajja oyo omulaba n'erinnya toddamu dyogerako ne bya revenge byogamba okukola biveeko kyoba okola kakkana Katonda akuwonye gena mateeka ne mbagamba amateeka tegamusobola gamulemwa poliisi emukwata ne bamuta poliisi bwe mukwata kooti yemuta ebitongole ebirala bye bimukwata nga iso n'ebirala abalimbalimba ne bamuzza ate ku mirimu tyamanye ababbi oluusi ne bamuta olwekyo yabalaga abaki ababbi bwe bali ababbi kumba abalimba yeetaasa kiri kuva mu kkomera yeefuule nti akolera ebitongole ebikuumaddembe so nga ate mwayerimbika ate okuggusa omulimu gwe ddala ddala kubanga ate awo kyali kyabulabe nnyo okumuzza mu security owulira oyo musajja bamuteekako n'abamukuuma ng'abeera mu iso ng'abamukuuma abeera nabo mu mmoroka naye ng'ate bw'abasobola obako olwe baba tebatambudde naye enkeera nga ffe tulaba kubanga ffe tukola ku night club tusula tutunula ekiseera kyonna nze mbeera soba mba ndaba buli kigenda mu maaso owulira ate nga tutuddayo ne kyokka ate gye tutraining manyanga gye tukolera gye tusibuka likodi ze tuzikola ki tuzimanyi kati mu night club jjukira oba ewantu wakuŋŋaanidde abantu omukozi w'ebikolobero wakola ki wayagala naye okuyitira kati oyo weeyuniranga kubanga jjukira ye yali mubbi ate nga bba nnyo ababbi
yali mubbi ng'atabba nnyo ababbi ng'ababbi bye babbye abasazi b'ensawo simu laptop bana abasumulula amamotoka g'abantu mu parking abakuba abantu nga bava mu bifo ebisanyukirwamu bonna abo abamanyi kyenkakasa omusajja yalina network ku babbi kati nno kankubuulireko nga n'ababbi ba booda bappiki ate abamanyi ababbira ku booda ababba bano abatwala booda nga bw'onogamba abantu gundi wabaddewo ekivulu naye batuttewo booda nnya ng'abamanyi si gumu sebiri nga tulaba nga abakwata ate ne booda ne zirabika so network yagiina okay kakati poliisi we yamuwa manyanga ebitongole byamuwanga omulimu nga yeeyambisa ate ag'amaanyi nnyo agabakuumaddembe nti akola mu iso akola mu poliisi ate okuggusa eri ensonga ate nnyo kati nabano abasazi b'ensawo bamutyanga nnyo olw'okuba alina ebintu ebi mubbi ate akolera ebitongole ebikuumaddembe kati nga bwe bagaana okumuwa yennyini yagenda okubalonkoma ate bakole ki so kati nga bamuweerawo nga naye omanyi wali yagenda okusuuza omunyago weebale nnyo era nga bakimanyi ku kivulu abamu nga babuuza ne babawunsa bannaffe ekisajja we kiri wabwerwawo kati ffe babawunsa abaffe bano twali twabazimbamu ekintu nti abo abasajja temubeesembereza bwe babbira mu bifo bagamba mwe mukola ki mwe mututte kati mubawengayo buwi babatwale kati babawunsa be batandika okubawayo ate nabo ne babeekyusiza abo ababbi owulira era nga bawunsa omuzibu ennyo ku kifo Ssobi ya mulumba omuzibu kati nga nzizeyo wali ewange nze omusajja ono kyensinga okumumanyako nti bw'omuzza mu by'amateeka wali tomusobola mu mateeka yali yasoma amateeka nga bw'omuzza mu mateeka nga bw'onogamba nti kankozese poliisi emukwate bamutwale mu kkooti bw'otuuke mu kkooti bamutwale eruzira gumusinge ekisooka yalina ssente mu buyaaye bwe Ssobi yabadde akwata esimu nga ye eriko gy'akwata ng'aguze ngule ate yagula ye yeegomba yiyo lujja n'agamba eyo njagala eyo yeriko n'agifuna yes owulira kakati kye yasooka nga ekisooka yalina ssente kisookera ddala ekyokubiri ng'ali connected ng'alina connection ez'amaanyi okuva mu bitongole ebikuumaddembe okudda ku mubbi aliko street weebale nnyo nga n'omubbi atandika amumanyi in fact ng'alina n'okureportinga nga n'ababbi abatandika bajja ne bannaabwe bagamba ako kali bwe kati ne bwe kati nga babamulaga bamweyanjulira owulira kati ng'ekyo kyokka kimufuula okubeera omusajja owaki ow'ekika ekyo so kakati bwe nalaba ekintu ekyo nti ne security n'amateeka tegamusobola nze nenfuna munnanga alyo ebiseera ebyo ali mu Amerika nentuula naye bwe nti ku jimu naŋŋamba naye Umaru ono omusajja bwe tumulukira omuzannyo omulungi ne tufunayo ne bannaffe 5 ne tumukolako ambush bulungi tusookola revenge naye tugikole nga tuyise mateeka ffe tusobola omwekwatira ne tumutwala ku poliisi ne tufolowinga mu kkooti paka nga mumaze okumunyweza bwe yakiŋŋamba ate nafuna bufunyi maanyi buli badde busungu kati ofunya amaanyi kati nfunya amaanyi n'amagezi nga funya olwo agakola ki agalumba kati ekiddako kitegedde kakati ngenda ekabalagala ku poliisi kubanga gye yajjiza omusango weyakulumbira yes ngenda ekabalagala ebiseera waliyo omwami era sirimu erabira bamuyitanga Kikomeko ebiseera ebyo yali osi operation gwe natuukirako ne mubunyonyola ebintu byange bulungi nga nebbwa likyafeenya nga plasta bwenjijjawo kakati ne munyonyola bwe munyonyola naŋŋamba kyekintu nakiwulirako naye bulijjo oli ku kyokuripootinga ne mugamba fande mbadde mu ddwaliro badde mu ddwaliro gwa nti nsambya papula zoziina tyoziina nti ye aŋŋamba oke kale
nga ndagirira omukyala wennyina okugulirawo ki omusango ngenda omukyala njjako statement bulungi ampa reference omukyala nga mbuuza ngamba onoosobola okumulaba konze nsobola kubanga newe yali abeera mu ghetto wabeera mu Kisenyawo Wookero nga manyiwo nga bwaba tali Wookero era alina wabeera ekabalagala awo nga bwolaba ku KU awe kansanga nga alina wabeera nga waba tali awo nga bitundu byonna wabeera byonna nga wamwetoloola byonna nga n'abayaayi babeera nabo bamanyi jjukira babawunsa okumanya abantu abo ffe gye babbira gye tukolera ekitegedde tuba tubamanyi. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.